Butele tukomye wali kuchenda munana katonyeze musanvu era ngole mu program y'onnenganzi muwanguzi tawanika Juliet Joko jeje olwekisa kya Katonda ndi mabega w'omuzindalo guno ate era nga bwe tugenda maaso tulina omuwanguzi waffe mwami Tulyatunga Adrian abami beekevudde olwaleero akendo yandibadde mukazi naye ssebo mwoyo omutukuvu era atuleetedde baami ndo anga sinamu kumya mukwano atugende maaso n'omuwanguzi waffe nja kubabeerako nja kubanga nkubulira January engeri gye tugenda okutambuzaamu ate era programu awana mutuno Christian Fellowship katugende maaso n'omuwanguzi waffe nebaza Katonda olw'abawuliriza yetaata n'akaseera kano ke tulimu kati obadde ombuuziza ku by'okusoma awo okusoma bwe nakomera ntandise okukola bampadde omulimu mu dot services koze bwatandi boy ntandise kwetika sementi kutika musenyu awo ne tukola omulimu ne gugenda mu maaso bwe bajja nga bamaliriza nesija ne tugenda omekarungu kati bano baganda bange ne mbaleka bali basatu ne mbaleka ekyazanga ndoza nja kola sente nkolente mbakomezeewo esente bwe twatuuka Kalungu era ne zindema okuweza ne zigana era nzijukira bulungi bamara bode baddayo Kabale nga byona biganye samanya bwe bayepakira nene baddayo Kabale ne batandikira okwo kati nze nesigalaho kali bwe twali tutuuse nga bagenda akora senior 4 ono muganda wange omeya soka era tayina pass slip nga bagitwala Fort Portal kati 40 nga sina sente zikorachi zintwalayo nesija nene wora ku munne gwe twali tukora naye yampola mitwale ena nengende Fort Portal pass slip nenje bulungi nenzireka banenjitwara ate nenkomawe Kalungu nebe bali bakurozinga gondi ekifeche kye Kalungu gatukora nga sina sente zikorachi zimusasura yatwara mu faliso na atwara obukopo na atwara ku stove gwe nali nkozesa na yesasura mu nesigaza nga sina chaina nechimu aho contract negwa bulungi mu mazi nga sina nekikumi kyemfunyemu sina kyendaba kati onenzire Kabale aho yali 2.5 atandiko kitegero kola sente si kyangu 2.5 nenzira yo nganyina offer ya doti je nyambara je fitaita mu cyaro ne baraba bagaba aluvanyuma lw'emyaka emeka kati 2.5 aluvanyuma lw'emyaka 3 ngokola ngakola nodena ovolo nenzira na offer ne fitaita mu cyaro nga munyaita yinginiya nga sina muna chikuye munsa inginiya wacholo inginiya wamazi katembera nejane kuba mu cyaro gasina wezija n'ekikumi ngajikana ali manyide kunywa mwawo kabia nenyo mu kapiri sinaraga nyamo ka Tyson waraji imaga agenderanga aho mu kunywa rasa agendera okubanga twasuranga nzana ina driver wange ngabwe tuzifuna tuyingira mu bala nsente tusurayo mu lodge Masaka nzena alidira wabakazi ngaza munyonyeza kubanga nzena ali manyidemu tinga muletera na yenga mara nasasulira yo katilange nefuno wange muchara twaluwa bagamba sente mutuzikula tuziraba nayenga ate sitani alinengeri jazi kujjako azinonera mwenge nabakazi nago ali gumpomera nabwo ntuko ka pirisi naraga kutaiso ne waraje ntunya bulungi wali wona bayita marwa bagateka mwenseke yabinjigiriza ali mucyori bwe tumala soka tugaya tukulya kumbizi kemutula kawa omunana ono bwasikano nono nasika amahabwe batye bwe batula ne baleta amaza gocha ne bayo amwe bafe Kabale tufe tunya muramba akonna kewunya kati ne bicheka mbiga nasoka ne binda banga sibisobora byona nga myenyenyara ngandaba bibi lewe nambra ne bijanga nkora anti nga pikinga nawe no buta kati nga tuta mwawo kati sente okusinga mwezagendera kubanga twafunanga kutuli ndo tukolere bweru ne batuwa sente naye nga bwazi kwata bwati tagamba nti kankuye 15 bamitwala 2 tuyingira muki bara nabanga yangulira kati nange bwe tufuna omusara ku lw'omukaaga nange nyingira wone enkorenti nawe nogula nengula sente zakomenkerera kweri nga zikomeze mu bara abakazi bo ndoza nabo bari banywa bunyu kubanga twali tetuba wa sente oli yali mugezi nga tasobola kuwa sente ze kati ninkomawo kyazanga kati ndi waka nempulani nga bwe sobola kubaawo
ati we naawulira nga bali Hoima bali betwali nabo ba engineer ne bafuna omulimu mulala Hoima gwali teguna gwa bulungi kati Hoima nange nenyongereza bulungi nefuna transporter nengende Hoima nenga simanyi we bali enamba zaabwe nalinga sibiwandiise ebisinga nesimu nga sikyagina nentuuke Hoima namara wiki 3 waliwo nafuna nansuza nga musiraamu bwana amali naku nga 2 nantwala ku muzigiti Hoima wakati kabagara bansiraamu le baga nti bampa sente nemara wiki 2 nga bwensara nga tudwa omusajja oli nga balinze batayirire bansiraamu le fuko musiraamu nga kyogoba kati kyengoba mfuna omulimu mfune sente kubanga nali sina mulimu sina sente ngaga bwomala okusiraamula bwoti omulimu gwenda okola otya ogufuna ogenda agufuna nange nensanyuka nekyantaasa obutasiraamu kaawo nenzija nali ndi mu tawuni bwenti kiri Atete nendaba double cabin ya dot services ngempitako bweti kati bwe yampitako nenjigoberera nengenda nga njigoberera okutuusa wenatuuka wekoze eki we parkings nimba nyonyora nimba gamba ne bantwala ku office nabwe natuuka yo parabaka na baziramu ne bampa omulimu nentandika nenkora awo obubi bwayongera kubanga nagambye tutwali tuyiya nenga tukola obulimu walimu naye nga buli murusi mugenda ku kirombe emotoka abaje bawadde mwene mutuko ne mutika tipa musoka ne mugitunda kati ne mukoma ne mutikenda ne mugitwala ku company kati sente zo nga tebakola ki tebazitegera n'amafuta orusi nga tutundako ne sente zo tukola ki ne tuliya kati obulamu ne bwango buki ng'obulungi obukyuka ati wesera bwatuuka 25 awo ate nempulira nga ntandise okukora nga sikyakwagala ntandika okugamba abaana nti bwenfuna bagenda Iraq ku biseera bye bali batandise genda Iraq ngemunde tokota nengamba bwenze bwegenda Iraq oba nfanfe naye se njakola ntya jagenda oyagala sente njagala sente kubanga ndabo buno tebukola ki tebukyamala tebukola 25 era naye kyawa bwekyawe nenvaayo Hoima tebangoba nentuuka mu Kampala tumenatuuka ku head office nengezako kubasaba omulimu nasanga bana bakora mugundi bali bana bakora mu Nsambya kati batuwadde mulimu contract ejabafunye kulima gino trenches zinezigenda ezitwala ezitwala amazzi ezitwala sewage nga tulima makinde yonna nga tulima nga tutereza wakati mu kubomu kati wena yingira tutandika kulima ne tulimira ddala kati twali tukyakolaawo anko simanya ya mugamba kubanga twali tusiba tuli bachafu katuli bubi yansanga Nsambyawo awo yanzijawo nantwala ate ku kyuma kye kinawataka emberamu ne bukyukirawo nawo ninyingira mu kyuma tugenda tuka mu kyuma kya Kasooli era sitine tukola emirimu ne tukola gwe manager nze manager Kasooli natambula bulungi buli kimu ne kitambula bulungi awo nawo watuuka ebiseera ne bitandika okwesibaasibamu ate bwe lyayesiba nanyonya kyenkola nga sikola ntya nga sikiraba ntanga kuduka mu balokole tuduka mu basamize ndukira wali olunaku lwe bantwala ejinja tunyonye obubezi mu basamize eyo natwakomawo ebintu tebyakola bitya tebyakyuka nekyazanga nagendako mu basamize awo bali babiri mulala yasemba nali ntwalayo kaganda kange kakiza kasura kona kogera biyo mbiraba twakasura tumutwale tumarayo wiki twagenda okomera nga bajanjabu ogenze kulayo cyate ati gatuge mu kisachi tugenze kuwonyezebwa atawararawo twali twagala bukumi kubanga cyali kikuluma ekikutwala ati mbalogo umubalogo awasoka te yalinze yali mukwano gwange yafirwa tatawe katatawe ababaloga entinga zifa buli kimunga abagamba abaloga nga batente zaabwe kati no baba bagamba nagamba twali tugende nemba werekera katabonange nentandika kugenda muki mu basamize abo then bano yasemba yo no mwana bwe yarwara waliwo musajja waffe bwe yamala banagamba abine byewamwe aragamba zize nyenyozi ziraba ndaba munyenye nga kubolwali sale nagamba kimukola waliwo musajja mu mutwaleyo kati banamutwalayo nali nsomesa ne tumara wiki 2 nga basuleyo bali ebitali mu munyo minyama etali mu munyo naye yamaliriza gwali musuja ne baguwonya nawo nayo navaayo obwo bwali busamize kati ne wano mu kyuma nengenda
eyo obusamize naye era tebyakola kati bwe lyasigala nga bigaana anko n'agamba nti waliwo ddiira erabise nti yaki agenda Iraq onabisobola nimugamba nti abisobola ogenda Iraq nabyagala dda nabyagala dda training ne tugiyingira kampani yaffe ennungi ne batwagala ne batutraininga ne tumala training 26 abasooka ne babatwala nze nensigala ne babatwala nze nensigala ndi ku training nyambuka Lweza wanta biganye tebitambula bulungi kati onakurubu kyekyakalubirizayo saabitegeeza kyakulemesa gwe okuyitawo saakirabanga baana ali mugezigezi eddaluuso mu bitabo mbiyina ndowooza byonna weebiri amafunzo gakulema nga ngakola bulungi nempita bulungi byonna ali mbiyise bulungi kati 27 chance nerabika ne baba abatutwala naye nga si ye kampani yaffe regional ne baba nga batuwadde chances ne tuyingirawo November ne tugenda Iraq bwe tatuuka alitaka damu base ne tukola bulungi era bansajukiranga bampita n'erinnya Bodehama nga nze atambula ku MV ne tugenda ku QRF nga tukola bulungi emirimu nga twagala naye waliwo mikwano gyange n'agigamba tujja kukola emyaka egi 5 twali tulya bulungi tugenda mu difa nga tulya abazungu jimu weeri turu weeri byonna nga biki yabirabuka bulungi naye nga tumaze emyezi kubanga twalisaineze contract ya mwaka gumu emyezi nga 7 netandikira kuwulira kwetama kukola nga sikyayagala nkole abaana netandika okubagamba nzira kuddayo bino bye tukola bino omuntu bwatuuka Kampala n'akola sente n'okola business n'ofunayo $5,000 n'ofunayo meka buli lunaku ziba zisinga sente zino olwo baali babawa mmeka omwezi baali batuwa $7 nze mmeka wano yali mmere baali bagivunza oluusi nga zigenda $98 edola yaja nekenderako nnyo yakendera kukendera kwe litakenderangako era bwe navaayo neyeyongera omanye ebimu bisekerwa gamba ekyakuliko kyali kyane dola okukka dola yakka nkuleetera kati kubanga ne kati dola eri waggulu dola yakoleetya yakka dola yakka naye nze gabwe nekalakaasa kati we lyatuuka ne bidemera mu nsi kati ne bitandika mu nsi ya mwoyo kati gyali mu bibiri kati ne bikyuka mu nsi ya mwoyo kiseera kimu naloota ekirooto nga nebasi wali afande wange nga njagala nnyo dani kati mwagala njagala kuddayo era wiiki eno njagala kuddayo kumulaba demo mpe ku magezi nali ku kirooto ekiro nendoota ekirooto naye nga ati Grace nenva waggulu ku kirooto ku kitanda nengo wansi nenyeburura ng'omusota nengo wansi nenyongera kugwa wansi kati ne baja ne bankwata wale abalokora abaana bamma baaliwo nga bayita bapasita babayita bansabireko ne basabako naye gwe basabira takyuka omutima gwonna muki mukwafu waliojulidde enjiri waliojulirako eyo gye mwagendanga enjiri nali sigiwulirako kubanga twali tugenda nga banyonya zu YouTube bateekako muziki video kubanga sali sibimanyire bya kompyuta era bwe ngendawo nsonyonya job z'emirimu nga byendowooza naye bwe bamalaawo okufuna ekyo kirooto ekyo nagaana okukola ekintu kyajja mu kirooto ekikuyita erinnya nimize nayita erinnya gwe wayita erinnya ate n'ova ku kitanda kino nengwa wansi bwali budde bwa kiro bwali budde bwa kiro kati kuva olwo nempula nga sikyagala kubeera ku posita nobwe mbeera ku positi mpulira nga saagala emirembe nga sikola ki sirina Abamerika mu baraba bulabi mbajoga bujozi thank you nagenda n'okukebera nga sikyakebera bulungi nga bwe nali nkola ntya kebera kati ndibatuuka ekisane baneeta military police eya America nibagezako kunkakanya balabe embeera ekola etya eterera for 2 months emyezi 2 nenjimala nga bantereeza ng'olwo kyeweyongeramu okulaba ati nga batuuka n'okuleetera awo saaddamu okulaba mu nsi y'omwoyo ebirooto saaddamu okubiraba nembeera awo nengaana okutuuka gwe bandipooti gwe bazikiriza gwe bankiriza nkoleki nzireme Uganda naye okudde Uganda otoje mu mirembe banyonye ekisobola okutwala kyonna tuwe twali tugenda ne bafuna helicopter z'amagezi ne zirwana ne banyingizamu netutuuka olwo we twatuuka nga tutambula essasi ne linyooka ne bakuba amasasi ne bakubira ddala nempulira nange omutima nga tegukyakola ki tegukyali kubanga abaana bakuba emunda Abamerika bali ne balwana
tewali obatuuka nange sali simanyi omukubo enyonyi ne bange ewuumulako walinga ewuumula nze nabasituka ku busitusi nengenda nga njagala nzinkole ntya nfulume eyalako emude yagala motherfuck nayombera ddala nalekana ne banzijayo ne bazamu ne bantuuza ne situuka. Wali oyagala kufa? Kyawo nali ngenzi kubanga okusinzira bwe bantaasa mukyalaga nti singa nafuluma wali ofudde. Nali nfa buki? Nali nfa bufi. Okwekyawa kyagolokokanga bugolokosi buli watuukanga ku mirimu? Ku mirimu nga kigolokoka kyokka? Kigolokoka kyokka. Nempulira nga sikyayagala, nempulira nga abantu mbakyaye naye nga ninamu otugezigezi kubanga ongandira nga nkyali Iraka nali nkuba eno wali omuwala gwe nali nfunye nga ntanse kumufura mukwano gwange kubanga okusoma still nga bwoyogedde nagendako ne ku Nakawa Technical Institute nga ndi mu Kasooli awo nga ndi ku kyuma kya Kasooli ne bampako mechanical mbere nga nsoma kawungeezi. Kati kawungeezi bwe nsoma nga nzira ku kyuma nenkola then nenkugenda ku kyuma nga njagala okusoma naye era nabo byakoma nga sikoze ntya wali kyuma bwe kyabula sente n'okusoma wona konekola kutya nekuvaawo naye okye nafunawo omuwala nga mbeera nyumya naye musangawo nga ngende waka nga ava n'akawa nga ngenda kinawataka. Kati bwe natuuka Iraq nga nyina enamba ye kati gwe nkubira nembuuza waliyo ekyo bizinesi ezisobola okutambula nga ngamba ngoye ngato nga mbalizaawo. Kati wenaavaayo kati bali mukundeeta tuli Iraq kati twamala Baghdad ndowooza haliwo ekibiri still nenvaayo ogwali mu gw'Omwana nenzija e Uganda natuuka wala Entebbe nali siinamu ne110 n'ekimuusawo kubanga dola ze nali nfuna zino 10 ze batuwaza akulyako twakolanga kabiina kaffe kati bumuli omu nga bwe muzifuna muziwa muno ne tuzisindika Uganda bwe muzifuna nga oziwa muno kati notazisigaza kati nagenda okukoma wonze wenako ulinamu bara siinamu kubanga 10 kye bampa nsindikawa kuno ku school fees kati nga sente ezikwatibwako sikola atya tolina ndinze ziri ku account kati ku account tutuse Entebbe ono gwe najane wali omulala gwe nali naye yapangisa ka special ne batutuse Wandegeya ningenda ku account nenzija 10,000 sategera manye balance kyeriwo ntegere sente mekaze nkola atya zokyali nayo zenyi nayo sebanteddeko ebyo sabimanya nenzijayo 10,000 ku 10,000 nengola airtime ya 15 kana jina nakasimu nakagura Baghdad katonotono nenkaleta bwana kubiteeka mulayini na kibyona airtime yagwa mulayini najisigaza kati wenani yawo ndi Wandegeya nenebuuza wonsobola kugenda ewa anko mpulira saagala kugendayo. Myaka owezezza emeka ye? Emyaka kati mpeza 27 28 okyayagala kusuza? Nkyayagala kunsuza ng'omuntu akoze bw'atyo. Amagezi nga sigala bw'atyo kubanga kyazanga nali ndimu akola atya naye okulowooza nti ngule ku kintu ettaka byolowooza nga byakola bitya byafa kataawo okulowooza kati munyonya w'okugenda kabaale sirowoozaayo ewa anko sirowoozaayo najjukira omuwala gwe nali ono mukwano gwe nali nfunye kati we natuuke Nakawa nendinyiza Nakawa nentuuke Nakawa omuwala nemusanga netunyumya nantwale wowe nentuula natugula kyakunywa netunywa enkomenkerero nasula wani ewo omuwala nembeera naye nefumbirwa kubanga tero kukiwulira tibafumbirwa nali simanyi nti bafumbirwa abasajja nebakuwasa nebampasa enyumba gyalimu nga yiye baali bamuwadde obwa nga manager nga yamanaginga hostel ezo z'Abanakawa Vocational Institute nga mulimu Abanakenya mulimu baani gamba nga walungi nange nenda bantuusa waki awalungi kati wetwamalaawo ennaku zaali ntono nnyo nfumbirwa jukira nyina pulaani yakola duuka kuddayo ku ssomero kuwera school fees baana ate kuzimba nyumba yaffe eya taata wange kubanga yali yabisubi nga nyina program ezo ye pulaani kati omukazi mufunye kiwedde
kati nengamba omukyala ngenda gende Kabale njakomawo tutandike business wana omukyala wa mwami wange nitugenda kati Kabale nazikiriza naye nagamba bwe mba nva Kabale asinkanye Mbalala tugende ewaabwe bakulabe bandabe sibitegeera Kabale nindinya nenkola ntya nengenda netuke Kabale amabati nengagula emiti nenjigula emisumali byonna ebikola enyumba nendekayo nga bakola nembaga nti ngenda Mbalala omukyala kyala yali mulungi nandindire Mbalala netulinya netugendayo nasangayo omusajja omu nga bankoledde embaga y'abantu bonna nga boolaba embaga y'okwanjula embaga enene bakola embaga nenzijukira nali ntudde abakazi mabega ne booga ne bagamba wabula yabona omwana mulungi yabona omushigazi mulungi nga boogera newuunya nfunye omwana mulungi omuto lwaki babyogera saakola ntya saakifaako nkeera netumalayo ennaku 2 netukomawo e Kampala nengenda wali ku bus park waliwo ebizimbe biriwaawo ku bus park old bus park nkadde y'Abaganda awo netuyingirawo netufuna wetukolera amasa bagayita amasa nga kino ekisenge wano bakidividingamu kati noja nosasula mwe nemukoleramu batupangisa emitwalo gyali 9 emyezi sajuko bajali 3 netusasula nemuwa sente ne bagenda bashoppinga ne bateekamu ne bagula obudole business nekola etya nekuteyo zirize wava nazeeri zinava Iraq awo nindaba business ekoze etya ekutte awo nensanyuka nengenda gogirimu omukyala yagirimu nengenda tina beauty school obuseere byali Kibuli nga njagala cosmetology diploma nkole facials massage nga amaze kubiraba ku internet byonna ndabe emirimu ekola ki gitambula era nensasula school fees zonna nengula byonna byali byetaagisa Himalayas products zonna towels byonna nabigula bulungi nembiteeka nembigula nembitwala ku tina beauty school nengula n'akabox kabyo kokubiteekamu mukulako ekyo nakyo kyali kirooto kyewali oyinako mbulamu obwo nti olikola ku bakyalo oba ku bantu mu ngeri bwetyo nedda eyo nanjagala ifuuke paasi efuna ku sente bwefuna sente nzireyo some funa obusawo ze bulamu bwange njagala fuuka muki musawo kati awo netukiyitamu naye bwe nali awo nga tufutse tina beauty school nagula ne kachenja kagaali akokutambulirako kati kentambulako ku macha nengenda Kibuli kawungezi nemuyitako kuduuka nensanga akoze bulungi nga akoze atunze zanange nevuga kagaali kange nenkola ntya nenkoma wena waka kati tumaze emyezi 3 nga 27 ogw'okuminolugumu nga naye nga tezinawala olunaku 27 kati netanga kuddayo mu nsi y'omwoyo kulota ebirooto kati nasooka kulota ekirooto kyasooka twali twebase ku kitanda bwentereza n'omukyalo oyo kati bwe twali twebase ne wajja kasajja kali kambadde gavuni ya white ne kayimirira just kuruji kubali ne kagamba va ku musajja wange kati bwe nava ati bwete mu kirooto nembuuza omuwala omusajja wo ambuuza yani akasajja kagamba va ku mukazi wange va ku musajja va ku mukazi wange kaga nti va ku muki ku mukazi wange kati nembuuza omuwala bawo olina abasajja bangi wano kiki kati mukazi wattu yali muwonge kati netandika kunyiiga ate nga kali kagamba nti va ku musajja wange yalayina emikwano mingi gy'abasajja gy'abalenzi bamwajja kumulabako kugamba nga akyatinga nnyo n'abalenzi nnyo kati nefuna ebuba nenyiiga ngamba ono kirabika yandimba talina musajja alina abasajja baki abalala kati nenyiiga nefuna obusungu kati naye atandika kati bwenafuna obusungu awo nefuna ekirooto ekyokubiri ekirooto kye nafuna kojjano gwe naziike Masaka ekyazanga Katovu nga mufu naaba nga yatebese ekijjulo kye bali baterese high table ng'ekoze nga tuli mu kyalo eyo nga bakoze high table y'abafu bona nga tutudde nga tuli bafu nensijukirawo omuntu omu nga ndi mubalamu naye nga kijjulo ky'abafu high table baffe tebayerangayo naye nga bakoze ekijjulo tulya bano bafu
omulamu yekka yaliyo batwali babiri wali omusomesa muganda wange wakoja naffe nga tuli babiri tukola tulya tulya ekiro turashona ekivaamu kati nemubuuza naye tandise kulaba nga tulya n'abafu ewaffe yali yangamba ko tebalokole yali yalokokaku kati nemugamba twalako natwala mu kanisa emu era nayo buzibu ki muwakifunamu ekyo walaba obuzibu bwakyo nataraba nga abamu bajaganya ne bagana ennaluusa abafu babanga budde bajjajja banga budde abafedda gwe kyekyakuviirako okutya bwe naraba nnyo okugamba nti abafu bazaati ngende mu kyaki nsabe bwe naraba abafu bano tunaakomawo mu ddakiika zaffe ezidda katono